omusajja bw'aba tayagala kuzaala lwaki ate essaawa zino ensi yonna evuddeyo nti waliyo embuto okuzaala n'okugenda ewammwe okwanjula ku byonna kyekizibu okutwala omukasajja ewammwe n'akwanjula n'okuzaala kyekyangu kyekizibu okuzaala kyangu nnyo kuba olw'ensonga nti mashini zebbiri ezikola omwana weeziri ate ekyokugenda ewammwe okuzaala oba onneesize nnyo okutuukayo n'enkola emikolo kitegeezeko oba obaze bagamba ntambudde Uganda yonna bampuubye naye ono yajja okukola kyokumaliriza omusajja avuga emmoroka eri mu miliyoni 2 alina okuba nga gwe gwatijjisa ate akuwadde ennyumba ne bweba ya 150 n'omusajja ng'akyakutadde ku nnyumba za mwami gundi ng'alina obusobozi obusobola okuba newuwe oba olina okwefuga baba alina amagezi ategeere kwata ojjeraavu yo mu kamera ogijje mu kamera weesonyiwe ebyokuddanga simanya Mr. Cocktail Mr. Bindeeba gwe awo wembuuliza wakoma ddi okwogerako ne Beni kubaga oyinza okuba nga olina biri ebikadde ng'omanyi bikadde Faluku ojjinza okuba mmanyi n'embuto eziriyo ewa genzi owulira nti ate waliwo ekigenda maaso naye nga kanoonye mukwano gwa Bindeeba nfanfe wa Bindeeba muleete ambuulire ekituufu tulabe kuba amawulire mangi agayitayita ku mitimbagano neŋŋamba ki ekituufu ekigenda maaso naye nga lwaki sinoonya nfanfe wa Bindeeba yatubuulire ekituufu Aleku yo kyekiriwo ogamba kifalukakozi nze ndikiriya pulaani ki sirina pulaani gwe weewaayo kunzigyamu gye mba ndi mu byange kyekiriwo muganda kyekiri ku ground kituufu kyekitambula Faluku obulamu bugamba ki obulamu buli bulungi mpozi gweyo nange gye ndi munaye tunoonya ssente tunoonya kasente Kampala ali naye onkubidde essimu nga ndi mu kutambula mbadde ni mu kutravelinga nina gye ndaga era olengera ngambye omwana n'apaakinga tusobole okudda munaye tusooke tumalirize kuba nti time zone zitusumbuwa eno time tuba ku ndala nammwe muli ku ndala kati wemba nkukwatirizza nga kikola kimala kati twasembayo okulabagana muganda soka weeyanjule okay amanya mpitibwa Alex o ALEKU Property Agency and ALEKU Promotions okay ndi munnayuganda omutuuze w'entebe bwebajja Akurayiti nkolera Ntebe Road Kisubi ne Nabbingo Bindeeba y'omumanyi era Faluku tudde ku Beni nti mumanyi abantu kubaako abapya n'obagamba nti kino kiri bwe kiti ne bwe kiti alright Ben mumanyi mukwano gwange w'emyaka gyaffe giri n'ebiseera bino kyali wange nti kati tugiramu emirimu gituwuuba ono n'abeeno wamumanyira wa kati ate ani namumanyira wa Beni namumanya myaka mingi ndowooza tuli myaka nga 2+ ewa bayita ababiri ate twagala bantu beesiba ku bantu menyamenya ani eyeesiba ku ani obaye waliwo okwesiba ku muntu ng'ogenda muleebeeta ano oyinza okugamba Bindeeba mumanyi naye ng'ate omwesibako omusajja kati gweolina tubuulira nti twasisinkana wano naye agambe nti omusajja olwo lwaki anjira nemerako kiringa bw'ogamba first son waffe Solomon Kampala nti yeesiba ku Kyagulanyi taata we okay mumanyi kuva Ntebe bayita ababiri we mwali mukasiba
bayita babiri Kasenyi Road. Yali akola biki Ben? Mwali mukola biki awo? Nze mirimu mingi nze gye nali nkola. Mirimu mingi Faluku. Omuntu okutoba n'otuuka ku level gye ndiko kitegeeza oba oyise mu ttanuulu nyingi. By the way nze nayo kyako holding ne Ben ate oyo ye ebyo teyabikolako. Navugako taxi, naliko mu Coca-Cola nga driver, nembivaamu. Kati Ben musanga ndi mu taxi by the way. Ben wali okola mu taxi ng'ali ludda? Ng'abeerawo ku Kyekasenyi. Ng'akola ki? This and that. This and that? Yali akolanga this and that? Eyo tuveeyo. ALEKU saagala ate kubuzaabuza nsonga. Tematema ensonga tutegeere omuntu. Nati ensonga nzitemyetemye. Ombuuziza kati Faluku. Bw'ondombuuza nti wali okola ki ne nkugamba nali nkola omulimu bwe guti ne bwe guti. N'olwaleero nkola omulimu bwe guti ne bwe guti. Emirimu gyonna n'enzijanga ngikuwa gye nzize nkola. Anti kati BINDEEBA mutandika ddi okukolagana? Kuba nze we ŋŋamba nti nfanfe wa BINDEEBA. Ben twatandika okukolagana ne Ben yajja kubayita, I think that is 2006, 2004. No, 2006, 2005 bwekityo. Naye okukwatagana ennyo naye kati nayina nga we gambye nti nali mu taxi nayina kondakita wange nga bamuyita Geoffrey. Naye namugenyi Geoffrey. Bwe nabanga sikoze namugenyi Geoffrey nakolanga ne EBYA. Kati ate EBYA yaleeta Ben muffe. EBYA yaleeta Ben muffe. Kati ate EBYA muto ku Ben. EBYA muto wa Ben. Ben mukulu mu okusenga ku Egondi ku EBYA. Kati EBYA amujja wate? EBYA amukunula. Olaba kubayita babiri waliwo ekifo bakiyita Unity. So kati yavaawo Unity eyo. Kati ekifo ekyo kye bayita Unity kyali kisanyukirwamu. Tere nga ye ekola okuva ku makya paka kiro. Olumu abantu abaana ba taxi temukoze ekiki ekifo we mwatuulanga ne mukuba olwali. Ku Unity. Kuba twalina Unity, Travelers, ne Panorama, ne Lifeline, ne Laida. Ebifo biri mu kifo kimu. Kuba mwe Laida mugitegedde eri Ntebe naye yali kubayita babiri awe wagijjuuko. Laida yasooka gundi. Yasooka okuliraana Winde. So kati wolaba DFCU bank. DFCU yali Crane. Kati Ben yawaawo. Ebintu ebitugatta ennyo tutandika okufuuka ab'omukwano. EBYA yasooka n'amuleeta n'amututeekamu. N'amala okumututeekamu nga mukola ne munyuka ne muddaawo mukole munyumirwemu. Omwana najja n'abeeraawo naye nga lwakuba nti kale yali ye okusinga ennyo yali nnyo wa gundi. Waki? Kapapula Kazaala yazannyangamu Kazaala ebiseera eby'eddembe. Ebiseera ebyo pool table tezaali nnyingi. EBYA amuleetanga ki nti mbaleese wuno mukubi nga muli ba mukwano. No, muli ba mukwano mutuuse mu kifo ate omuntu najja ne mukwano gwe kitegeeza mutandikirawo naye n'afuuka mukwano gwammwe. Nga wa this and that. Ebiseera ebyo yagasula kawafu kati awo Unity weeri bayitawo kawafu wansi awo. Ekitegeeza ne mujjawo. So kati awo atandikira okufuuka ate najja n'afuuka ennyo mukwano gwange gye ndi. Kati ekigurupu kyalimu abantu nga bameka? Kuba mpuliddewo obubaala bungi awo. Rider, Travelers, Wuliriza ekibaala manya ekigurupu yalimu abantu gwe twali tuwera abantu abaali bawere 10. Twalinga 10 kuba waliwo awo abaafa. Kiwa yafa. Bambi. Abalala bali Bulaaya, Shafiki bali Bulaaya.
Badani we bali awo. Geoffrey wali. Maka wali. Maka wali. David wali. Kati Maka muzungu bano ba 210. Maka muzungu 210. Maka muzungu omumanyi. Waliwo Maka yao. By the way, Maka. Salute. Yeah. I salute. You die hard, by the way. Okay. So, naye kuva ndowooza ye nga Ben ye nga abeera smart ever fresh. Badde saagala kudda mu gye twava mu mbozi ya kali smart. Okay. Okay. So kati muganda wange kati awo omuntu ategeera nti kyoyogerako ddala kituufu obitegeera. Owaye twakoma okwogera nga tuli eri. Lwajja ku office. Uli nali ku office yo. Sijjukira n'oŋŋamba simanyi kusibiddewo ki. Olina ekigambo kyewangamba. Faluku tomanyi kukola ssente. Nakusiba miliyoni 2. Okola ki? Negamba nti baawukana mu gwa 10 tebayingira mwaka n'oŋŋamba tekisoboka. Kati singa wa betting ani eyaliridde ani? Kiki ekiriwo? Nere alekuleka kulimba ate. Okulimba ki? Kyekiriwo kyekigenda mu maaso. Mpa video nga ya mwezi gwa 11 nga bali mu kifo kimu babiri nga muntu ye yagibakuba ng'omuwala si yaziteekayo. Mpa video nga ya mwezi gwa 11 nga Faluku wabasange wantu n'obakuba ekifaananyi oba n'obakwata video ng'omuwala si yaziteekayo. Bulijjo ani aziteekayo? Nati omuwala yaziteekayo. Kati bankubuuze Faluku kankuwa example. Olwaleero nina video z'emikolo gyange za 2019. Kuliko date bwe nziteekayo zigamba ki? Video. Bwe nziteekayo kijja kulaga ntaddeyo video mukolo nagukoze oba ggulo oba ddirwe date gye njagadde okuwa. Kikyentegeeza mu kyo. Kyentegeeza mu kyo. Omuwala video azirina. Empitirivu. Luli nakusiba miliyoni 2. Mfunirayo omuntu nga yali abasanzeeko mu Desemba oba mu January nga bali bonna. Omundeetere muwe miliyoni 5. Ajje ku office obije wansangako luli. Leka kulimba ate. Kati Faluku. Nina ebigambo bye nayogera nga tuli ffenna. N'oŋŋamba ng'oyogedde omusajja tebaakulumbe. Obijjukira mu interview gye nakola naawe. Nzijjukira ebimu. Nagga atasobola kunnumba olw'ensonga amanyi ku percentage ey'ekikumi nzigyeko 1%. Kakati gwate omuntu asigazza 99% osobola omulumba. Ekisoboka. Ye nga tubivuddeko ani alumba ani? Ebyo bye nawulira simanya batwala ani mu kkooti bakola ki? Nakugamba ebigambo byenjogera ku kyamuyo. Nkiddamu. Tebivunaanyizibwa ku Faluku na management ye. Bivunaanyizibwa ku nze. Aleku. Ayina identity wasangibwa. Atali mupangisa ya office ziri ku bizimbe bye. Okay. Kitegeeza abiwakanya alumbe. Kati luli nakusiba buli nkusiba 5 nti teri asobola kuvaayo. Kati saa zino kikyosiba kuba ononjwanjwa. Ono wolokoso yatambula ku mitimbagano. Aleku saagala tulimbe eggwanga. Osanze wolokoso nga atambula si bwe kibadde? Bwe kiri. N'oyagala ofune ekituufu. Ekituufu kye kiriwa kati nnyonnyola. Oba abadde wolokoso lwaki tosigadde ku wolokoso Faluku? Anti nze ngezaako okunoonya source paka tunaafuna ekituufu. Nze Faluku ndaba
Faluku kankusesenze saasoma nnyo kiri awo. Naye omuzungu agamba there is no smoke without what? Fire. Okitegeera. Kituufu love yaliwo era yaliwo. Gwe kyotegeeza omuwala mubi nnyo omusajja ati otambula naye. Lwaki luli yatambulanga naye? So kati saagala nkugambe nti tagendanga mu America. By the way, kankutereeza. Era mpulira abagamba nti tagendangako mu America. Ani? Beni. Omanyi nze ekirungi kiba kirungi n'ekibi kiba ki? Kibi. Myaka gye ndimu njakubirwa ebigambo. Emyaka ngenda siba wano. Beni yo mu America yaliyo. Era saagala nkulimbe. Beni yafunako n'empapula. N'afunako ne passport ya USA eri templar. Eyo gye basooka okweyo okulaba engundizo Green card. Era ng'agirina. Era passport eyo yamuyamba nnyo okutambula ebyo bye walaba nga abali gundi bali wajjukira wabaawo passport gy'oba olina. Nga yo bw'ogiraga ensi teri uwe bagenda kukuma visa. Ndowooza naawe okimanyi waliwo ensi nga bw'olagayo passport yo. So ekyo kyabayamba nnyo okutambula outings ze baatambulanga n'omuwala. Pulira. Naye nze nkugamba waliwo okuba n'omukazi nga mwagalana. Love waliwo love eyasooka ng'eweddewo. Naye nga waliwo love gy'olina okuliyetingawo. Eya public kuba gwe abantu wakibatera mu public. Wajjayo obutaala n'obuleeta n'obumulisa. Kati akataala bwe kazikira ate olina okusigala ng'okuma kando. Nze nagamba Faluku njogerera nnyo mu ngero. So kikyentegeeza kituufu balina laavu ey'amaanyi. Balinawo laavu eya just. Awo njagala owulirewo nnyo. Waliwo laavu eya mukazi namwagalako ate serebu omuwala tayagala kuswala. Kuba ojja kwesanga relationship eyo nga essaawa zino saagala kyekiri kye nagamba nti gw'okyakayanira omwana omu. Naye ate baleeta abaana abaki? Abangi. Kati kulowooza omuwala oyo ebbanga lyamaze naye ye tayagala muzaalira. Otyo? Kyotegeeza omuwala nga Faluku omukazi yenna akwagala ekintu kyasooka okukola ng'akwagala kuba kuzaala. Omu asobola okuba ng'akwetegereza. Kati wootuukira okuntwala ewammwe oba okyaneetegereza ki? Lwaki ontwala ewammwe ngo neetegereza? Tugende maaso. Okitegeera? Relationship yaabwe ekyaliwo ko. Akagambo kano kawulire. Waliwo ko. Naye nga tuvudde ku ky'okubaawo ko. Olwaleero bw'otunuulira omwana omuwala ayagala nnyo omulenzi naye omulenzi ali ku muguwa omanye embuzi ogitwala okulya bwekkuta ogisika eba tegenda. Naye enjala lwegirumye ate bw'ojja n'ogisika edduka n'ejja n'eryako. Awo yozaamu oli mukulu. Kyekiriwo. Kubanga ekituufu relationship kati ya kando luli yali ya balubu. Fe abatera okuvuga emmotoka amataala ga pulimo bw'oba ogatunuulidde nga gaaka ate tegasobola kwenkana, tegasobola kwakanga V8 gy'ondabamu. Mpulira. Otegedde kitegeeza V8 eba ne Zenoni ziri ezisinga okwaka ekireyaka n'eraga n'akayinja n'akawuka ku kkubo. Awo wembuuliza wakoma ddi okwogerako ne Beni? Kuba oyinza okuba ng'olina biri ebikadde ng'omanyi bikadde.
Faluku ojja okuba manyi n'embuto eziriyo. Ewa. What's it? Bakyayi wange. Owaaye, yinza okuba manyi n'embuto eziriyo. Kakati gwe bw'ombuuza nakoma ddi. Okoma ddi okwogera ne Ben? Naye kaakabanga mu byaddala kayiseewo. Bbanga ddene. Tulaka ziri wiiki. Olira ebbanga ddene zirina wiiki 2. Wiiki 2. Ben ye agamba ki? Kyekituufu kyagamba. Yali alikize bayibawe na musajja yakwata alina ssente zitalina alina kati. Ben yakakuba. Alina ssente. Omanyi kye bayita alina ssente. Nawulira mbu yakakufuna. Yakajjawa. Eyo tuveeyo. Ben mpulira yakakuba akasente. Ennaku zino alina. Oyinza okwesanga ng'asikulimbye. Oyinza okwesanga olwaleero ng'alinamu akawumbi akamu n'ekitundu. Muleke Musudiyati. Kati kankubuuze. Faluku wuliriza. Musudi yako ki? Musudi alina kyagenda okumpa. Oyinza okuba oli mulungi ewuwo. Ngense kutya nti oli mulungi. Okitegeera? Mpulira. Naye nga obulungi bwo gwe olowoozezza nti olw'okuba olina beauty. Gy'ogenda okukozesa okulwana ekola obufumbo. Otyo? No. Eno message njizaayo ewa RAP. Leero mbadde nno saagala mugendako kuba nawulira luli ya complaining mbu namusabula nnyo. Ate saamusabula. Ne singa yawulira message gye namuwa mu ntandikwa. Yalize ewuwe ne yeebaka. Gimuddiremu. Ebimu okusinziira ye ate bw'ayogera engeri gy'alaga audience ajja kwetuga. Nga yeetugira ki? Bwe nabimwota muddemu mu kiri. Bw'oba olinnya kalina weewale nnyo okukwata emmuli n'ozikolamu eddaala. Kuba bw'olinnya olumuli olusooka nga lubadde lugumu n'olusaako ekigere ekisooka bw'olinnya olwokubiri ogwa. Onfuna? Nkufuna. Ki kye ntegeeza mu kyo? Bw'oba onoolinnya kalina olina kuba n'amadaala ga byuma oba ga nkokoto. Kati omuwala ebizibu by'alina abimanyi. Singa asirika n'atadda mu kwogera, golooza Ben talina mumwa. Ben yatyamu. Mpayo interview ya Ben emu. Ben tayogera. Ewuwo. Okay. Fata bamumanyi ye musajja asinga ebigambo. Yabagamba atya? Sijja kwogera kyangamba naye mpeereza muwala message. Omuwala muwe message. Bw'aba alina amagezi ategeere. Kwata ojjeraavu yo mu kamera. Ogijje mu kamera. Weesonyiwe ebyokuddanga simanya Mr. Cocktail, Mr. Bindeeba. Gwe. Bw'oba obijja mu kamera ng'ensi tekyabiraba. Ojja funa omukisa amakago. Omusajja atereere. Bindeeba kye kimu kyankalanyiza. Lekerawo okulabisa omusajja. Ayinza okuba atya okugamba. Ate nze simanya Ray P. Nze nkuwa message. Naye bw'oba olina amagezi. Nga nakulabyeko ng'ogamba gwe nakitto fayita natatya ntalo. Totya ntalo kuba abakuliko tebakumanyi wino tebamulina. Naye nze nja kugamba ekigambo kimu. Oyagala amakaago gatereere enseega egombe jja Ben mu kamera. Ben bwakutumya okugamba? Tantumye. Nze sirumba ne message gye nsindika eringa eri direct to someone bw'aba mugezi.
Okitegedde? Mpulira se. Faluku nkubuuza ebibuuzo. Omanyi tugenda ne tutijja abakazi bagenda n'atijja n'omusajja n'otijja ekitali kibi. Omusajja avuga emmoroka eri mu miliyoni 2 alina okuba nga gwe gwatijjisa ataakuwadde ennyumba ne bweba ya 150. N'omusajja ng'akyakutadde ku nnyumba za mwami gundi ng'alina obusobozi obusobola okuba n'ewuwe oba olina okwefuga. Akagambo ako kategedde? Mpulira mpozi osooka tuddiramu. Bw'aba asobola okuvuga emmoroka ya miliyoni 2 naye nga alina obusobozi obusobola okuzimbira ennyumba y'emiliyoni 10 oba 15 naye ng'okyasula ku nnyumba za mwami gundi. Mwami gundi bw'avaangayo n'ayogera aba alina kyakulabula. Okay, mpulira. Okitegedde Faluku? So omuwala kye yalikoze asooka ajja omusajja mu midiya. Bajja kubeera obufumbo tebubeera mu midiya. Faluku abantu bannoonya ab'amawulire n'engadduka. Ab'amawulire bagenda ku office n'engadduka. Kati it's not being that it will end in tears. No. The way you put your love in public. Omuntu kwasinzira naga atize nnyo. Bwe mpayo love ezemulisa ennyo nga ziwangadde. Kati kitegeeza BINDEEBA tayagala mataala agakooye. Amugye mu mataala. Ate nga bagamba BINDEEBA naye yali ayagala ttaala afune erinnya. Waliwo Faluku bw'okola erinnya n'olima oyinza okwagala mataala okola erinnya. Bw'omala okukola erinnya n'ogamba kanzikire. Bw'okwata relationship yo n'ogiteeka mu public. Public ye kujaji nga yemanyi kitegeeza emanya lwe bakwanye ne lwe balina okukyawa. Bw'okimanyi waliwo omuntu abeera mu relationship ebigambo ne bituuka ne bimutamya omuntu gw'ayagala. Tokimanyi? Nkiwulira. So kikyegezaako okulaga olwaleero. Omuwala amagezi ge mmuwa. By the way kankugambe rape eno message gye nkuwa ngikuwa direct. Naye eyinza okuba nga ate egenda kyusa obulamu bwo. Gy'omusajja mataala ekyo nkizeemu emirundi. Gy'omusajja mataala bw'onoomala okgamugjamu obeere gy'obeera okakkane bw'aba azze waali bw'aba taliiwo muveeko. Lwaki agakooye? Twebuuza lwaki luli yali agaagala amataala gaffe lwaki kati agadduka? Ayinayo omulala. Omuyimbi bw'akuba hiiti n'agwa ate omukaka nti ddamu okuba hiiti endala ng'ebuze. Nedda sebu. Asigalayo mu mataala, asigalayo mu studio ng'akuba. Asigalayo mu studio nga. Saagala kuwa ekizampo ya muyimbi. Mbadde nja kubuzaayo omuyimbi omu nkubuze yakuba n'ebbanga lyonna ensi n'emutya kati omala mwaka ki nga tomutunuzaamu. Bw'oba nga wajja oyagala mataala ng'ate amataala g'otandise okwekwasa nti banteeka mu mataala kati ekigendererwa kyo twebuuza kiri ku ki? Oyinayo omulala tutegeere. Lwaki bw'oba olya emmere teweebalira? Faluku lwaki bw'oba olya emmere weebalirira? Noga kati nzikuse esigadde kanjireke. Lwaki? So bino bye bimu ku biruma munywanyi amugye mu kamera. Gwe nkugambye nkuwadde ekizampe nyangu. Mpaayo ekifaananyi nga kya mwezi gwa 11 mpaka kati ng'abaana abo bali babiri nga bakyekubye nga si kikadde. Bakubiri bye bagenda gundi kuzi holiday enkadde ezo bye bakomyawo ne bateekayo. Okitegeera? Omuvubuka kati ekirala kankulage nakugambye wali nti okukwana si kukyawa. Kuba kumikisinga. N'omuvubuka ate ayinza okuba ayagala nnyo omuwala
n'ebikolwa by'omuwala. Nvuka bwagamba. Sikugambye nti aŋŋamba, nze nkugambye tonsuna. Nze nkugambye ayinza okuba ayagala nnyo omuwala. Anti gwe kanywanyi. Nanti Faluku, nze nnyinza okuba nkwagala nnyo. Naye nga by'okola bindeetera okukuwaamu break. Kyaliko. Nze gwe nkugambye Faluku, omukazi bw'omwagala ng'olina ssente bamuwa maka. Si kamotoka k'ogenda okunyiga wali. N'ojja kwesanga nga omukazi akugamba nti omusajja anfiirako nga n'akamotoka kaavuga ssente ze. Yo wayi, omusajja kyokka omusajja alina ssente. Munywanyi mwamugaana ozaala si kyekigenda maaso. Omuwala we yeetereeze. Ananti abazaala ate bali mbuto. Abazaala embuto balina. Munywanyi mwamugaana okuzaala kyekigenda maaso. Oba tayimu. Abazaala era baagala okuzaala. Bwe twabadde tutandika nakugambye nti essanyu ly'obufumbo kiba ki? Mwana. Wanzizeemu. Aba mwana mwafirika. Kati twakamala bufumbo bbanga kikozi. Wabula mbadde si followinga bulungi. Tetugenda mu ebiri. Emyaka? Tugenda mu ebiri ebiri kitundu awo ndowooza. Gwe maama ku kkubo gy'ayita teriiyo buyembe. Otyo? Ate omusajja bw'aba tayagala kuzaala, lwaki ate essaawa zino ensi yonna evuddeyo nti waliyo embuto? Naye ekigulupu kyammwe ekyo kirabika. Nsobola okubeera naawe ng'oli mukazi, oli mulungi, osaana okuzaalamu abaana balungi. Naye ng'ebikolwa byo tebinzikiriza kukuzaalamu. Bikolwa nga ki? Kugambye Faluku, obulungi bw'omukazi nakuzeemu emabega ne nkugamba si eno beauty gy'olaba. Mukazi alina feefu enyirira. Mukazi alina figa ayimirira ensi n'egamba walaalaala. No. Obulungi bw'omukazi zitera kuba mpisa ze zisooka. Ezo tutiikinze weeziri. Weeziri? Ya. Ewa. Ate bakakati gojja otya mu bufumbo obumazeemu emyaka. Omusajja bw'otamuzaalira ye n'agenda n'afuna olubuto ebbali. Kitegeeza ki? Either gwe omuwala okuba ng'olina kye weekengera n'ogaaka nninda okuzaala, oba okuba omusajja nga yagamba tulinde. N'ate teri muntu abeera na mukazi mulungi n'amugamba kulinda kuzaala. Nsaba osooka okimenyewo ekyo. Oyo wolokoso wa bwemba nga nnimba nvunaani. Okay. Ate Faluku ffe abasajja okuzaala kya bulijjo. Kasitoba ng'olina obusobozi kiri okay. Kitegeeza bituufu abaana bawandiika. Faluku omusajja teri kinyuma. Kati oganye ozaala ng'omusajja alinawo ku ssente onoozaala ziweddewo. Faluku omanye ekinyuma ng'omwana nga Faluku omanye ekinyuma ng'omwana nga waliwo akasente. Naye ki ekiganye ekituufu? Oba ebbanga just ebbanga likyali. Kaseera katono. Okuzaala n'okugenda ewammwe okwanjula ku byonna kyekizibu. Okutwala omusajja ewammwe n'akwanjula n'okuzaala kyekyangu kyekizibu. Kyekyangu kyekizibu. Okuzaala kyangu nnyo kuba olw'ensonga nti mashini z'ebbiri ezikola omwana weeziri.
ate ekyokugenda ewammwe okutwala oba onneesize nnyo okutuukayo n'enkola emikolo. Kitegeezeko oba obaze bagamba ntambudde Uganda yonna bampuubye, naye ono yajja okukola ky'okumaliriza. Kakati ate wookoledde kiri ekizibu ate kino ekyokuzaala? Otyo nkuwulira. Bannange ebintu ebimu tukozesa amagezi. Ekikulu si kwogera nnyo. Ekikulu si kwogera nnyo. So kitegeeza nti bwe kanywanyiwo bibadde bimuluma. Nze ngambye bwe nti waliwo message ejja direct ne message ejja indirect. Message gwegendako amanya ekyokukola. Okay. Eno tezze direct. Omwana ono temumwagalizangako bufumbo okuva lwe yabuyingira day one. Ne mumulaba France ne mukuba emimiro. Ne mumulaba wa ne mu. Tebasobola kuba mimiro kuba bali France. No. Kati ffe abamu twalina ebirooto kati ye asanze Beni bw'aba musanze kituufu basinkana ne beesanga. Yasanga Beni alina olugendo lwe yalina okuggusa. Kakati lwe n'afulugusa n'aluyingiramu. Ffe Faluku twalina ebirooto ebitambula ensi eno yonna. Gurupu yammwe twabirina. Ate saagala kulimba tugitambudde. Ate mu bonna ate era nze atagezezza atatambudde nnyo. Omanyi lwaki? Nze ate nina emirimu kati emirimu gyange kampani ziba zininda. Okay. Tegeza bizinesi nino giwa obudde bitundu 8 ku 100. Ebitundu ate 10 ku 100 ne bidda ku baana. So tukitwale nti bino ebitambula ebitundu 10. Ebitambula nti beekyayo tebanneekyawa. N'ate ebyokuzaala bya bulijjo, ebyokwenda n'ofuna olubuto bya bulijjo. Bya bulijjo kwani? Kisinziira. Sajja alina akasente. Omusajja omwavu tazaala. Anaatuyanira ku mwana waani amumalireko entuuyo. So ebitambula ku internet gw'ogamba si bituufu. Nti beekyaye. Gwe byolaba ku internet nti beekyaye bifu. Abantu baagalana. Naye mu kwagalana okwo message gye mpadde omuwala bw'anaaba agitegedde kendeeza ku mataala laavu ojja kweyongera. Okwekyawa tebanneekyawa naye ate ekyokuzaala kya bulijjo. Bwe tolaba nga omukazi gwe wasanga alina abaana 5 n'atuuka ewuwo n'atazaala. Kati gw'oba ogenda kuddawo butike matama. Okay. Olina okweyiya. Kyova olaba nabadde njagala kunoonya ombuulire ekituufu. Kati awo ekituufu tukifunye. Ekituufu baagalana era beerina. Naye kyenkulaze. Saagala kujja nkube nti nzize kuba ndeete nkasukewo. No. Kyova olaba ebintu ebimu mbisengejja. Tetwagala kuba. Okitegeera. Naye byenjogedde ebigambo bino omuwala bwe bayita rape. Musaba bwadde waka. Kola ki? Bwadde waka. Atuule. Adde mu ntebe ye. Awummule bw'ati. Awulirwe interview eyo. Bw'anaazuukuka ajja kufuna ekyokukola. Kuba nsuubira nti naawe mwennyini mu bigambo byenjogedde osobola okugyamu ekisobola okutebenkeza omuwala oyo. Okay. Okitegedde Faluku? Kitegedde taata. Faluku sijja kwogera bingi. Mbadde mu kkubo nga ndi mu kutravelinga ngenda lira ne ngamba omwana n'apaakinga nsooke mala okuwaka interview muzeeyi. Kati ye oli mujja we yaddawa ki ekiriwo? Ogamba Sophie yaddawa. Faluku bwe tunadda ku mbozi za Sophie
message gyensindise tejja tuuka bajja kulowooza nti tulwana muwala. Okay. Kale kati ndowooza tulabagane next time muganda wange webale kutangazaamu kuba mba saagala bya kukuba mba njagala n'oyisawo message negende omuntu oyo kuba kati gwe oyogera ne Oni Kanywanyiiwo ekitegeera Eriya bagamba ki? Eriya bali kuki? Eriya gyali gye bali banyumirwa bulamu. Ekigurupu kyonna kigamba ki? Gurupu gye kiri just kiwa ye yatufaako n'abaana bonna we bali. Bonna Ntebe Road oyo bambi n'ennaku zino tulina munywanyi waffe omulala eyafudde teyalwadde. Babadde bamuyita Juuko. Naye wakukulu eyo. Muganda wa Mulishidi Juuko asamba omupiira. Bambi babadde bamuyita abadde ye Juuko Faizo. Yali badde atudde wuwe ng'ali ne famire ye. N'atuma omukazi ndeetera ku kyaja nkyajinga essimu. Omukazi yagenza okudda nga n'alumya olulimi afudde. Kanywanyi akyakuba disandati. Aluku. Njagamba ekigambo kimu. Twayingidde 2023. Yeah. Siwe kiri? SPD ya tabu. Twebuuze 2022 twakoze eki? Kati 2023 tuli mu kupulaninga bipya. Bye. Naye mutuvuga speed abantu be Uganda ebintu bingi bye mutuvuga. Mutubulire ekiddako. 2023. Mutubulire ekiddako ng'obudde bukyali. Program musuulawo nsuule muti. No, si kusuulawo nsuule naye. Bibaawo.